Etteeka ly'okusasuza bannyini bizimbe omusolo nga guno gwa bitundu 6 ku nsimbi ezibeera zisoloozeddwa mu bizimbe lirinnya enkandaggo. Okuva mu 2015 etteeka lino mwe lyatongozebwa, bamunabamu ababadde basasula ssente zino ate ng'abandi beebulankanya. Mu mbalirira y'ebyensimbi 2019-2020, gavumenti yakizuula nti ensimbi z'ebizimbe za kugiyamba nnyo. Mu kaseera kano bannyini bizimbe batuula bufoofofo oluvannyuma lwa gavumenti okulaga nti ssente z'ebizimbe ezeetaaga. Munnabyabufuzi Abedi Bwanika agambye nti etteeka lino lyetaagamu ennongoosereza nga waliwo n'ebitundu ebimu mu Kampala ebitasobola kuvaamu bungi bwa musolo ogwetaagibwa. Naye tunuulira ekifo nga Kimumbaasa, tunuulira Bwayise abantu gye bafa enkuba, tunuulira Kifumbira services za City Council ziriwa. Ebifo mutanatuuka services za City Council tubasaba waleme okubeerayo omusolo gwa property tax. Ebifo muli services nga Kolulu gy'oba osaba abantu ba mu kibuga wakati CBD. Ate ye Aisha wa NRM eyayita ssanyu lya Museveni agambye nti omusolo abapangisa gwe basasula gwe gwandisoose okutunuulirwa kuba mungi nnyo okusinga oguggyibwa ku bizimbe. N'okusasula edduuka miliyoni 18 balimba muzeyimbo edduuka erisemayo ulya miliyoni emu kitundu balimba bali mu kubba abantu. Zasaba pulezidenti ngati tebannatana kusayininga tteeka eryo yalise abantu bakolera mu Kampala. Omusolo ku nyumba z'abapangisa bannannyini mayumba si be baguwa, bagusindikira abapangisa ekivaamu essente z'obupangisa ne ziba nnyingi. Kati kampeyini gye tuliko yakulaba nti emisolo gino gyombi gidibizibwa. Tulyaniriza n'essanyu era nsuubira nga President Museveni agenda diteekako omukono. Kyokka ne bw'aba talitaddeeko amateeka gawa Parliament obuyinza okulizzaayo ne bamukako diteekako. Bannayuganda boogedde ku kyandibadde kikolebwa. Mukozese abantu abasobola okukola assessment ne evaluation nga bamanyi. So si kutuula butuuzi mu ntebe eri n'otula n'ogati kati eno ennyumba ngitaddeko bweziti. Kubanga bwe ngenda okupangisa era ndiro ne bongeza omusolo gw'amayumba ye kyakola alinyisa ki nyumba. Kakati omuntu atasobola na kuweerera mwana eyamutwala mu ssomero ly'emitwalo 5 erya gavumenti ate n'omwongeza omusolo oba oleese obulwadde bwaki bw'amaanyi. Kiyingi Moses, Anet Nakayibaale, Deuta TV Amasukulumu.